Jayino njikubye musajja wa kabaka enze luzira kawena ndeseyo oluyombo mu byalo olwobwako bubasenkenye entakera omanyi miryana wempitira bwe mba ngendeko mba busojjo gyasula mange abatuuze bavuddemu mwasimbwa Uganda yikutudde mu paati abavutaata beffe kennyini ate abagagga be babalimu abaabo tebakoze bye balina kukola kulembere eggwanga yanayitako ddeero sawo serunjogi we nakomye ezinyambalabe tubiteeke mu nnoogi omanyi ndi musajja yeekakasa mu mukuba kyayiye ebintu ebirimu sensi naye ate nange bwe nkirabe ng'abalina ensimbi be bazokanya ensendo olabira mu babutale emidaala abagagga be balina bwegiwera wali ettaka ggwe n'emisolo omwaku bakaaba mutaasa yanduba abagagga balina balooya naye omwaku essuubi alina lya mungu kati gwe baabakuulibwa kibuga ewaffe beebibyo mwe mulimu gyateero eno Uganda erumya n'omutima kasooli agula ebisatu omulimi aliva yatya laba omulimi bwabitamwa so ng'okimanyi eggwanga liyimiriddeawo ebyenfuna ozika ddala abanaku okwevumesa eno abamu bayita ttembo abeekalakaasa kwemanya be banaku ddala ddala abamwa ekibbattaka nno kyasusse omugagga omu akyasengula ddala omwalo emmere agisaayisa ffujjo poliisi n'etunula omunnaku alazeewoba n'abakobo banno yandinyumye naye abanene ate nga twagibakabo beemupi abakyalina omulamwa be batono nnyo nyo ate nga baali ku ddiiro luzira kale kukyenzudde oyiye kwemba otegeka abaana bano bo mwoyo gwa ggwanga gwababulira goba gobiba ddiiro ddala osaasira tufuga batumayo kebera ebizibu ebitudde eno baba mubuufira amacupa oluddayo abuuza mbyakirugero kyova olaba tufambiko bwe tuulaga ennyinga etubatwaza bannange taataala baggwe b'oyamba abantu babaako banyigiriza bangi seeyogeza naye nno mwaggwanga omwavu n'omunaku okufuna emirembe wano Uganda bambi yafenya naye akabaate k'enjawulo
wabukaba nayo sola mirembe munange newo funo olukumbi yatero lusenge nalo lukola kapito nega kumenti bambi boyiya obanga okubafunira entegeka ebyoga jjo jabona balisimalo bijiro birinebyo kopala tibu yemunyure togeza nowakana tendo awenesende owenga simu mwe basaba anagano basigadde mu bbanga ababaka basaba mwefunze mubangula abantu bano kubalabye entegeka bali badisoni omulage mubyalimu okuseereba okubona n'obusolo obwekwesala ekikimu mu byakulatunda abaana muzanakkiriza emwanyi okugiza tekakasa okukula ddala abasinga wano omulimi mubino okwetumirwa muteerewo obutala tomugonyere sente nga n'omulanga kampunge bakaza abalimi ezozisaanira okukolebwa eyi babalima emanyiwe bwanatunda bwe mukoze munnange mubano batubye bantufe kumire namaboda kwemere tumba omutembeyi gukuba mbuze kikyomukyaise seno bino ebizibu by'eggwanga gavumenti kulaze n'ebisatu ezabawera. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records